Mugamba mutya abali ku channel yaffe eyitibwa Kyaiti YouTube channel yaffe. Olwo munnaffe wano wambuuzizza wangambye nti nkubuulire emigaso egiri mu kusika abalongo. Ongambye nkubuulireyo emigaso gy'abalongo oba nkubuulire emigaso gy'okukyalira ensiko. Ng'ekisookera ddala omukyala yenna abeera yasika. Omusajja ono waakutuukako aba akulaba ng'omukyala omuteeketeeke. Omusajja aba akulaba ng'omwana omuwala oba ng'omukyala gwe baateekateeka. Ekirala omukyala abeera n'abalongo. Omwami ono aba akulaba ng'omukyala afaayo, aba akulaba ng'omukyala eyeefaako. N'olwekyo abalongo abo bakulu nnyo ku nsonga eyo. Ekirala omukyala yenna buli w'abeera n'abalongo, abalongo abo abatuufu, omukyala oyo tatera kunnyogoga bukyala bwe. Ebiseera ebisinga omukyala abeera n'abalongo, obukyala bwe bubeera n'ebbugumo, bukuuma ebbugumo munda. Ekyokusatu, abasajja banyumirwa nnyo zikwatako. Ky'oba olaba ojja kufuna omusajja, ojja kufuna omuvubuka abeere ng'azikusaba olw'ensonga nti zibanyumira. Buli wafuna omukyala alina abalongo, buli wafuna omukyala eyasika, muli omusajja aba awulira essanyu olw'ensonga zibanyumira ozikoonako, zibanyumira okubeera nga bazikwatako. Ky'olina okumanya, osobola okufuna omusajja n'abeera ng'azikusaba, n'abeera ng'azikupeeka. N'olwekyo abalongo abo abasajja babaagala nnyo, kikulu nnyo obeere ng'obateekako. Ekirala oba ekyokuna, osobola okubeera n'omusajja nga muli bafumba ewaka, omusajja ono nga yakumanyiira nga tozirina era nga tafaayo. Singa omusajja ono agendako ebweru n'afunayo omukyala, omukyala ng'azirina, aba ajja tutandika okwebuuza mu mutima gwe nti lwaki mukyala wange ye talinganga oli gwe nayagaddeko, lwaki ye talina balongo, lwaki teyasika? Omusajja oyo kiba kyangu okwebuuza mu mutima gwe nti lwaki mukyala wange bye ndaba ku mukazi omulala lwaki ye tabirina. Omusajja ono waba takubuulidde nakugamba nti munnange lwaki tewasika, njagala okyalira ensiko, kiba kyangu nnyo okulemera ku mukyala oli gw'ayagalako ebbali olw'ensonga ye aba amulaba nga wanjawulo ku gwe gw'alina ewaka. N'olwekyo bw'ofuna kakyansi ng'osobola okusika abalongo, beera ng'obasika, naddala mu abaana abakula, mu abaana abawala myaka 12, 13 okudda waggulu, osobola okubeera ng'otandika okusika abalongo. Abalongo abo ekyamazima obeera ojja kufuna okusoomoozebwa eno mu maaso ng'okuze. Nga bwe nkugambye, mulimu abasajja ab'akatijjo ng'asobola okugamba njagala nze obeere ng'osika, njagala obeere ng'olina abalongo. Okuggyako n'ekirala gwe omukyala ng'obadde olina abalongo, kiba kizibu nnyo okubula obwagazi. Naddala ng'ofunye omusajja ategeera okunoonya obulungi, abalongo abo balina ennyonyoogeze z'omukwano. Kaakati kankubuulireeko ku kikolo ky'eddagala ky'osobola okukozesa ku nsonga eyo ey'okusika. Osobola okufuna eddagala eyo liyitibwa mukasa. Oyo mukasa mulungi nnyo ku nsonga y'okusika. Ofuna bukoola obwo, bukoola bwa mukasa, n'obuyengera mu ngalo. Obuyengera mu ngalo, bw'omala obuyengera mu ngalo ofunawo obuwummuza, beera nga weeteekateeka bulungi. Kwatamu ebyo by'oyenze eno nga bw'osika, kwata mu by'oyenze eno nga bw'osika. Abalongo abo kyetaaga obasika okusinga ku makya nga wakazuukuka. Ebiseera ebisinga bw'obasika ku makya babeera bajja kuvaayo mu bwangu. Abalongo beera ng'obateekako, beera ng'obasika, owona okusoomoozebwa ng'okuze ng'ogenze mu bufumbo. Omwana omuwala, omukyala n'oba oli mufumbo, osobola okubeera ng'ozisika, zijja kuba zigendako bulungi. Ekikulu kya byonna, kasita oba nga ky'okola okitegeera, abalongo abo bagendako bulungi nnyo ate mu bwangu. Kambe WhatsApp namba yange osobola okumbuuza, nja kwongera okukunnyonnyola ku viidiyo eno. WhatsApp namba yange eri 0778734 yeeyo WhatsApp namba yange. Mwebale kubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyaiti YouTube channel yaffe. Kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako, mbeere bulungi, mweraba.